Manje okusingira ddala nzize ngoberera ekisawe kya Mandela National Stadium. Olunaku olw'eggulo yabadde ku Salt TV nakulazeeko minisita w'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda, Honorable Peter Ogwang, nga nkujjukiza ng'ali ku floor ya Parliament nga yeetondera eggwanga. Emabegako era n'akonfaminga nti Uganda egera kubanga ekyaza omupiira gwayo n'eggwanga erya Algeria ngera ku mwezi 12 June mu kisawe kya Mandela National Stadium. Mbu yagamba kyali kijja kuba kiwedde. Wabula week eno nyini kulembera omupiira mu ggwanga Uganda, Engineer Moses Magogo yakonfaminze nti Uganda tugenda kuzanyira mu kibuga Yaounde mu ggwanga erya Cameroon gye tugenda okukyaliza omupiira gwa Uganda Cranes ne Algeria olw'ensonga ekisawe kya Mandela National Stadium tekinaba kubanga kiggwa. Kakati eggulo mu lukiiko lwa ggwanga olukulu Parliament yatudde Shadow Minister ow'ebyemizannyo ye mubaka Godfrey Kayemba Solo era yazzeemu n'asaba Minister addemu yeetonde. Ekyokubiri ye committing nti bagenda wa Uganda Cranes sente zonna ze yeetaagisa ogenda maaso kubanga ekyaliza mu ggwanga erya Cameroon. Njaga tulire ku Geoffrey Kayemba Solo, Shadow Minister ow'ebyemizannyo wamu ne Minister w'ebyemizannyo Honorable Peter Ogwang nga boogera ku nteekateeka zino. The minister standing here promised the country that the next game, which will be on 12th June, will be played in Namboole. Yesterday, we saw communication that Uganda is going now to host in Cameroon. Imagine. So, Right Honorable Speaker, are we proceeding well when the Minister of Sports can stand in this house and lie the country? Right Honorable Speaker, it's true I made a statement here, and it's not the first, nor will it be the last. I want to confirm. As of today, it is true Uganda Cranes, the national team, will not play a home game on 12th June in Namboole because the project of the renovation of Namboole will not be in order to host that game in Namboole. So, Mr. Speaker, I have made this to the country, and I want to repeat it here, that I personally take responsibility for any delays which have occurred on the renovation of Namboole for purposes of Uganda Cranes playing at home. However, the government of Uganda will facilitate, like it has always done, all national teams, including Uganda Cranes, to host its game in the country where the federation has thought it fit, not the government. I thank you. Kale, yoyo Minister w'ebyemizannyo Honorable Peter Ogwang. Engineer Moses Magogo n'okutuusa kati akyakalambidde agamba nti UPDF Engineering Brigade gye baawa okuddaabiriza ekisawe kya Namboole terina bukugu, terina bumanyirivu, terina kyegenda kukola. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'agenda maaso nga ategeeza eggwanga nibamugaa lino sifuutwa nti nedda tebalina kye bageragera maaso nga bakola. Naye ng'ovudde ku ekyo ababaka bagambye Minisita lekera okwesesa sisuusika osimayiringa olinga agamba nti kino kirungi eri eggwanga naye tuli mu kunyolwa. Minisita n'abagamba bannange sijja kulekera okusimayiringa Katonda bw'atyo bwe yantonda. Kankulaye ku saga eno nga bwe yabadde mu Parliament nga bagamba Minisita lekera okuteekako simayiro eyo kuba tetugyetaaga nga Uganda tesobola kubanga ekyaliza mipiira ewaka ewaayo. God oh my mother, but that's not for here. However, Right Honorable Speaker, first of all, I want to put it on record. I'm at pain. First of all, as a Minister of Sports. Number two, I have personally taken responsibility, apologizing to you and the country. I have made it public. Secondly, like you have said, I had a meeting with my technical team, and we looked at all possible ways of having that game played here at home. But, Mr. Speaker, there are certain details in line with why this has not happened, which is also within the procurement laws of this country, which none of us wanted to break it. So for that matter, I want to say, we continue with our project, and the project is within the timeline of the contract. Because the timeline of the contract, that contract is meant to expire in July, August
So for that matter, colleagues, the UPDF, the Minister of Works, which is a consultant, and us, the Minister of Education and Sport, which is a client, are all working together to ensure that we complete our stadia for the further coming games in Uganda. For this one, I want to say this, that fellow countrymen and women, I personally want to take that responsibility. I thank you so much. God on. Kale, bwekite bwe kyabadde ku floor ya parliament akawungezi konna kolweggulo ne nyongera okubajjukiza nti Uganda ekisaawe kya Mandela National Stadium kyazimbibwa mu mwaka gwa 1997. Ebiseera ebyo bakozesa $1 million zaali 36. Dola ebiseera yali egula siringi 1812. Bwe mba nconverting the rate ya wano essaawa eno gye tuliko eya 38. Kitegeeza nti ekisaawe kiba kizimbiddwa billion 134. Naye bano basaba billion 297 okuddaabiriza obuddaabiriza Namboole. Byonna tubirinze. Namboole bw'anaaba awedde tujja laba bw'anaaba agenda maaso kubanga atuna naye